Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo sebambulidde Patrick Nzemberawo wano kubanga ate nkutuusako byonna byemba nkukuŋŋaanyiriza. Omukulu amanyiddwa nga Hon Lumu Richard, omusajja ono akiikirira abantu ba Mityana South mu Parliament ene ye11 abakiikirira ku kaadi ey'ekibiina ekya Democratic Party DPR yennyini original eyatwalibwa okubeera ng'ekola omukago n'ekibiina ekya NRM ekikulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati emabega kaawo Hon Lumu Richard, omusajja ono Munnamityana South, ng'aleeta ennongoosereza z'ayagala okuleeta mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, naye nga kikyaleeta nga kyaleeta ayagala Parliament ebeere ng'eteekawo okulonda okwawamu ne baba ng'ababaka ba Parliament beebeerondera ani agenda okubeera leader of opposition, nga yagamba tukoye ekibiina kya NUP okubeera nga kitusindikira Joel Ssennyonyi, omusajja omuzibu w'okumanejinga. Okitegeera bwe waaliwo Mathias Mpuuga nga leader of opposition, bino byonna tebyalowoozebwako. Joel Ssennyonyi bwe yalondebwa okubeera leader of opposition, abasajja bano kigambibwa nti yabateeka ku nninga, yabateekako embeera etali nnyangu. Kakati Hon Lumu Richard bwe twogerera ng'ebibye si birungi oluvannyuma lw'okubeera nti abatuuze bennyini abaamulonda, abaamusindika mu Parliament, abantu b'Emityana South nga bagamba sebo ffe twakulonda naye katulabika ovudde ku mulamwa, ebiteeso by'oleeta ekyamazima biri mu kuyamba akulembera ggwanga oba afuga eggwanga. Bagezezaako mutegeeza nti bw'oba okyayagala okuddamu okulinnya ekigere kyo mu constituency eno ewali abantu abaakulonda, tukusaba busabi weesonyiwe okukola amateeka agagenda okuyamba General Yoweri Kaguta Museveni. Simanyi lwaki ngenda ate okwogera ebingi, njagala nkuwa embeera nga bwe yabadde mu bitundu ebya Mityana South, mu bitundu eby'enjawulo. Bano nno nga be balonzi abasindika Lumu Richard mu Parliament. Bwe twogerera bamufuumudde tekalinnya, bamututte talinnya. Hon Lumu Richard, omubaka akiikirira Mityana South mu Parliament ku kaadi ya DP, bamubuuza sebo ebintu by'oleeta ogenda kuba obireetera ani? Era ffe tukimanyi bulungi nnyo nti amateeka ago gayamba General Yoweri Kaguta Museveni, kati ate gwe agaleeta oli mu kibiina ekya DP kye tumanyi obulungi ennyo nti mukama wo yakitunda dda era kyagenda dda ewa General Yoweri Kaguta Museveni. Embeera bwetyo bwe yabadde. Hon Lumu Richard bamututte kalinnya nga bamubuuza wajja oyambadde enkofiira ya People Power ne tukukkiriza ng'ate oli wansi olina enkumbi, kakati biki by'oyogera? Wuliriza nzije tubeere nga tweyongerayo mukutu gwa Red Zone TV, ate na subscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kanzije wakalango kano then nzije mbeere nga nkuwa embeera nga bweri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu, omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubeera nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasobola kwogera nti nno tuwambibwa ng'opposition Lumu okolerani ensonga y'okusatu mu malwaliro temuliimu ddagala, tetulina ddagala wadde panado. Olwaleero tulina amalwaliro mu Mityana South constituency, temuliimu wadde panado, temuliimu wadde ddagala. Mwami Lumu mutwe kyogenda tuteeseza tuwa eddagala, atuteeseza bitatuyamba. Ekyo si kye kizibu ekiruma bannamityana South. Ensonga endala ey'okuna, emmwanyi yaffe essaawa zino etandise okutyoboolwa. Tuwulira nti bagamba bagenda okuleeta etteeka ng'alina okulima emmwanyi, alina okubanga awo omusolo. Nze alimye emmwanyi yange ku ttaka lyange ku maanyi gange, lwaki oyagala tegeko omusolo? Ebyo byonna Lumu abiraba naye tasobola byogera. Munsonyiwe ndi munyiikaavu kubanga Lumu bwe mulaba nsobola muluma ne mutta. Okutyoboola eddembe ly'abakyala, okutyoboola eddembe ly'abakyala kuli mu Mityana South constituency. Abakyala batuyisanga abaddu, tasobola kuvaayo agenda
naturanire mu parliament ekyokubiri abaana basobezebwako mu Mityana South abantu bangi basobya ku baana ago gonna amateeka weegali yeefuula looya ate yagenda tuteeseza Mityana tatuyambye anaye buli muntu gwe Bannamityana South bino bye twali tulonye gwe baali boogerako bino Kyagulanyi eryayogerako no Kawuukumi Kyagulanyi bano beyajja olabisa tegeera unansonyi wangenda kiwunzika bwetyo olw'ensonga ffe nga bafoot soldier tukowa abantu nga bano abatwelimbikamu NUP tuli wansi wa president omuntu yenna agemera president nagendeyo mukokasiza NRM ewaggulu leader of opposition yakikirira president waffe omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'omuyisaamu olugaayu n'ogenda ewaggulu kino kye tulina okukolera lumu tukooye webale nnyo kakati basabo ne bannyabo nsaba tuwuliziganye ku nsonga ya Lumu Richard yayogera bwati n'aganze temujja kuntiisatiisa mu myaka 10 mu myaka gye nnina mu parliament nina emyaka 3 n'ekitundu mwe temugenda kuntiisatiisa nze nina ennimiro yange kitulaga nti mu myaka 3 gy'ayina 3 n'ekitundu akkuse era nga bagamba luli nti bannange oyo munaafuusi jjukira bwe yava wano omuntu omuganda n'ava wano n'agenda eri okuleeta ekiteeso ekigenda tukosa wano ekyamazima mu butuufu yaddira yalinnya omuti n'atandika akunama mu Buganda tebakunamayo tukkiriziganye luli twaleeta buyondo ssula abamu ne balabanga Lumu ne balabanga Lumu ono gwe mulaba mu muntu kumbe ensujju kungulu ya kiragala munda saawa zino tulese Honorable Kintu Grace tutegedde saawa zino nti bamututte muntu aleetali nnungi naye twekakasa n'obuwanguzi tukyabuyina era twekakasa nga ekintu kino kyonna kye tukola tetuli menya wa mateeka wabula tuli mu nsonga y'okulumirira eggwanga n'ekitundu kya Mityana South okubeera nga ekyamazima be bamu abaatulyamu olukwe mu pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi kati twategedde Kawuukumi okubeera ng'atuviira tutekewo people power our power so NRM egendere Lumu waayo otumanyi twalinga mbwazo ng'otitembwa naye buno obudde watuvaamu ate butaasa ebiruma abantu kati maama wange mulimi njogera ku Honorable Makulu yaddayo n'akolera eggwanga ne tumanya nti oyo NRM yatufuga bw'otufugira mu buzibe otulonda ne tukulonda n'otugamba mugenda kuba mutambula nange naye se Honorable Lumu tukusaba mukama waffe todda era n'ekisana kwekisa wakinakuwa akalulu kange ne bankuba embooko tulikuba erigenda mu kiganga ezizooli mu kirwanya gonna oduka newejjanjaba wadde okundabirirako nejjanjaba n'omukolo gukyali mulema kyokka tubale tukyalwana tulabe ng'ensi etereera ate era bimakubi bye yakola nayo byokoze mukama katonda ansonyiwe okulonda omuntu eyeefuulira abantu sandikoze bweti naye naleka famire yange nenona ndabe nga naffe wano Mityana South ebeera eyogerwako naye kati twakulondanga wano owa DP naye kubuno obudde otusasuddemu werabire eddala naye onayo makumbi atisi twamufiirwa yagikwatako naye noyo agikutteko naye kale katuleete owaffe wadde batukuba embooko naye batukubira bwereere bannayuganda mutusonyiwe n'aba Mityana South tubadde tusaba mukulu Lumu etteeka lyo ffe nga bannamityana tuliganye era tusaba olizeewo mu bunnambiro wetondere bannamityana mu bunnambiro ne Uganda yonna twakuteekamu obwesige ng'ozze weesibye akakookolo ku maaso ng'owooza nti pulezidenti we Kyagulanyi Ssentamu Robert wabula ate ng'otuse mu palamenti weekolera bibyo byakutuma ali reflecting the president okwewekolera bibyo nga gwe tubadde tusaba oyogere ku nsonga eziri mu ggwanga okusinga okwekusa gwe nga gwe era 2026 nkulayirira bw'otakyusa
leka tukobe ejjagalira na tukubira mpiyi tukusaba otambule bukolokolo nga mukama wo mawu otubuzabuzizza ekimala mwami Lumu gwe senior advisor wa DP mawu bwe yatunda watugamba tewamanya ne tukulinda otwale etteeka mu kooti kubanga oli lawyer na guno tonyogangako ddala mu butuufu mwami Lumu okoleraani wummula mirembe rest in peace mwami Lumu panga Lumu yewenkyukakyuka era namuteekako amaanyi nembuddiisa abaana ba MUP nsaba kunsonyiwa namakimbayise nsaba munsonyiwe saategeera omuntu ki gwe tukola ki gwe tuwagira alina ku kipande kya Lumu akimpe enneeyisa gye yali yeeyisaamu kalulu twamuwagira nga ayambadde akakofiira ka Nuuku nga wansi ayinayo enkumbi ne tulowooza tuli ku muki Lumu yali mukalu yali bwati si bwe kyali Honorable Lumu bw'agenda mu parliament n'ateese ebintu ng'ate si ffe tubimutumye kitegeeza aba afuuse misrepresentative of the views of Mityana South kitegeeza aba tateese ebyo ffe betwakoze eki n'olwekyo twagala abantu bategeere Mityana South kizibu ki ekigiruma mulidde bannange n'olwekyo njagala muveeyo mwogere ku bizibu bya Mityana South era bwe tumala because eno consultative meeting twaze kwogera ku nsonga za Mityana South era twagala abantu abali bamanye biki ebituluma era byebiri ku floor ya parliament nga Mityana South yensonga eyo bannange n'olwekyo ebizibu ebyo saagala nze mbibogerere njagala bive mu ffe bwe tusindika omubaka mu parliament tulowooza nti agenda kuteesa mateeka bagateeke mu nkola akomewo obufu abamulonda ataddeyo ayogere ebituluma bannange kitalo nnyo tulina ebituluma okusinziira ku tteeka omubaka waffe lyaleeta olunaku makumbi bwe twali tumugjamu obwesige yeetuminkiriza togikwatako bwe bagenda ne bamugamba gyatubuuza teyatubuuza bwe yaddayo n'agamba nti ab'Emityana bagambye tukikole ki naffe tetwali babi ne tumugamba nti mukama akuwummuze mirembe kyannaku nnyo mwami Lumu bwe yali ajja mu constituency yagira ku opposition naye ngenda kubuuza mwami Lumu akoleraani olw'ensonga nga nze omukyala tulina ebituluma ekisooka mu constituency eno abakyala bakyazaalira mu bamulerwa era ne bafiirayo bwe bamala okufiirayo n'abaana ne bafiirayo omubaka ekyo tasobola kitwala mu paalamenti ne tufuna bwe tuyamba ku bamulerwa bano ne baba nga balina obuyambi kituufu batuyamba bazaalisa naye nga balina obuyambi obusobola okwongerayo abantu bano singa babeerawo embeera embi ensonga ey'okubiri tulina abaana baffe abaafa era abawambibwa n'olwaleero Honorable Kintu Fred Grace Majegere tubadde tuli mu kukubaganya birowoozo poliisi ye Ssekanyonyezze n'emuwambushinga n'emutwala mu ntwala etali lya buvunaanyizibwa tetumanyi gye bamututte tetumanyi bagenze mukola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.